Abasuubuzi bonna ababadde abanyikavu ebyensuso basizza kimu nga nkuyege ne bategeeza nti bakooye okukeeranga ku makya ne baddayo nga bwe bazze nga tebalina yadde omunwe gw'ennusu mu nsawo. Entabwe yonna enno evudde ku batembeeyi bano mu kiseera kino abatundira ebintu byabwe ku nguudo z'ekibuga ekiremesa bano abali mu maduuka okufuna abaguzi. Bano abadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Everisto Kayondo balaze obunyiikaavu eri ekitongole kya KCCA ne poliisi abazze babakwenyakwenya obuteekalakaasa nga bo basuubiza okukola ku nsonga eno. Abantu abamu tebasobola kubala bitabo ate baba bazze ebitabo ssente ezibala ebitabo nnyingi okusinga ne capital gwe balina ate babateekako presumptive tax naye nga nayo income tax then ne babasuubira okusasula license ne babasuubira okusasula garbage collection ne babasuubira okusasula ebintu byonna kafakunayi yonna amasannyalaze ogasasula amazzi ogasasula naye ng'ate gwejjukira ebintu ebyo tebisalwako olwokuba tewatuuze ebintu ebyo bisigala nga bikukaatirizibwako. Kayondo era alaze n'okutya ku luuyi lw'ebyokwerinda kuba abatembeeyi abo batikkulira emigugu gyabwe mu nguudo wakati kale nga ne bwe kaba kabi kujja kiba kizibu okunoonya we kivudde nti kuba tebalina nsibuko era tewali amanyi we bayinza kusangibwa. Abantu tebakyasobola kuyingira mu maduuka abantu kati tukaayana abo badde bayita ku mbalaza basobole okutambula bagende ku ngendo zaabwe oba balabe n'ebintu byaffe bye tutunda basobole okubibaguza ate ebyembi abantu abo kati bayita mu kkubo wakati era kati omuntu ajja Kampala ayagala kuyitamu mukungujjo adduka akole ki amuwone kuba akavuyo kangi. Abasuubuzi bano bwe batyo baweze nti bawadde ab'obuyinza okutuuka ku lunaku olwokutaano nga bamaze okugonjoola ensonga eno. Ekyo nga bwe kirema bagenda kukwataganira ku nguudo era poliisi yeenaalamula. Singa ab'obuyinza banaabalemerako olunaku olwokutaano eyina poliisi ebajjako oba ffe tubebejjirako. Ekyenjagala buno obubaka obusindika eri baganda baffe ababadde bakemeddwa okussa ebintu ku street bassebo ne bannyabo olunaku lw'enkya lwakuna bw'oba watunda bivunda nga tolina kifo w'obitundira kati bisale ebbeeyi enkya abantu babigule babimale olebefiirwa sente zo gy'obadde okolera kuba teri ali ku street kino nkibakakasa atalina byakolera. Ku lwokutaano tugende tugyekolereko. Kyetusaba mutukwatire ku Bachina mwabakkiriza baleeta ebintu muno naye ffe ababisuubula okasuubudde mutwalo n'amutembeera akamu k'omutwalo agenda binyimba amugambe buyimbe omutwalo piisi 10 ku wakakagato kamu omutembera amuyimbire piisi 4 wasuubudde omutwalo anoomutembera amuwaddeko omutwalo taata nze mbeera nfuniramu wa. Ssentebe waabwe oluvannyuma bakakkanyiza n'abategeeza nti Ssaabapoliisi General Kale Kayihura ensonga aziyingiddemu era n'abasaba olunaku lwankya lwokka olwokuna abatembeeyi lwe basembayo okusaalimbira ku nguudo za Kampala. Baluwa ze twawandiika ne pulezidenti ne tukuwandiikira ebbaluwa ng'era tumutegeeza ekizibu ky'abasuubuzi kye balina. Kati olwaleero ebbaluwa bwe zaatuukayo era ne minisitule ya trade bayireyo twabiwandiikira ne tubategeeza nga buli omuntu tukyayagala anyanda ogaddagala naye buli ffenna atuwonya. Ye Ssekamwa wa Kasiita Issa Ssekitto akakasizza nti General Kale Kayihura amaliridde okujja abatembeeyi ku nguudo za Kampala nti wabula olunaku lw'asabira omuweebwe akole enteekateeka enaamuyamba okutuukiriza omulimu guno.